Okusumikira kyeki? Kubanga okusumikira kwawukana n'okusumika. Omusumisa abeera omu ate okusumikira kukolebwa abantu bangi ab'enjawulo. N'olwekyo omusumisi twamulabye oba tuzze tulaba ebitundu eby'enjawulo nga twogera ku musumisi. Kati omusumisi oyo bw'aba amaliriza obuvunaanyizibwa bwe obw'okusumika, olwo ne walyoka waddawo okusumikira mu kwabya olumbe ng'akamu ku bulombolombo obukulu ennyo. Kitegedde? Era omusumisi ono bw'amaliriza omulimu gwe avaawo, abantu abalala ne bajja bawa amagezi, bawa ensimbi omusika ne lubuga we n'okumwagaliza obulungi obw'engeri yonna. Kino kye tuyita okusumikira so si okusumika. Kale ebigambo bino byawukana naye ate bya makulu mangi. Era omusumisi bw'amaliriza okusumika be paba ajjayo ensimbi mu nsawo n'aziteeka mu kibbo oba wansi awo ku lubugo oluba lwaliriddwa oba ku mukeeka, n'aziwa omusika n'amugamba nti njagala mubeere bafunyi nga nze jjajjammwe, njagala mubeere bafunyi era eno y'ensawo gye mbawadde mutandikire okwo mbaagaliza emikisa egy'abajjajjammwe era Katonda abakuume. Tegedde ensonga? Katonda abakuume mutambule n'emikisa wonna we mudda. Tegedde? Kale oluvannyuma lw'ebigambo ebyo omusumisi ng'abyogedde n'awunzika obuvunaanyizibwa bwe mu kitiibwa ekyo kyennyini, n'engalo ne zikola ki? Ne zikubwa, bamukubira mu ngalo kuba aba akomekereza obuvunaanyizibwa obwo obuba bwamuweebwa oba bwamukwasibwa. Kale abantu abalala bonna ne balyoka batandika okusumikira so si okusumika. Mbyawudde bulungi bwe mbadde ntandika. Kale olwo jjajja w'abaana, omukazi azaala taata w'abaana, olwo naye ajja n'aggyawo bazzukulu be oba bayite bamulekwa ku kifugi. Y'abajja ku kifugi. Jjukira ababikkako olugoye, ababikkako olubugo bwe luba nga lwe luliwo. Edda bakozesanga mbugo oba essuuka n'ababikka ku mitwe. Mwanange n'abaggyawo. Omwana asingako obukulu omulenzi yakulemberamu ne batwalibwa ku mabbali oba mu lusuku okusalwako enviiri. Ekikolwa kino kiyitibwa okusuusuuta bamulekwa mu lumbe. Abasalako enviiri n'abasalako enjala. Tegedde? Era ekikolwa ekyo tukiyita okwebenga. Okubika ku baana bano kalombolombo. Omusika amaze okudda mu bigere bya kitammwe, kale tewabaawo n'omu akaaba. Tebaagala bantu abatunuleko nga bakaaba kubanga bafunye omusika wa kitaabwe. Ago nno ge makulu agali mu ekyo. Ne nnamwandu naye aggyibwa ku kifugi. Nnamwandu bamuggya ku kifugi era akola ekikolwa ekyo ye mwannyina omuko. Yakola ekyo, yajja mwannyina ku kifugi. Waliwo olugero olugamba nti olukadde yalumanyaako yaluggya mu mwandu oba yaluggya ku mwandu mwaluwulirako, nalwo lwavaawo. Era ne nnamwandu amwebwako enviiri n'anaabako n'okukyusa olugoye, olwo n'agenda mu nsiisira ya mwannyina n'abeera omwo kutuusa balamu be abasajja lwe bamunonayo asobole naye okwenyigira mu mikolo egy'okugabula. Bamala kuwaayo kita kya mwenge nno okumuggya mu nsiisira ya mwannyina. Ekyo bwe kityo bwe kyalambikwa bajjajjaffe bwe baakikolanga. Okwo kwe kusumikira. Okusumikira kuno mu bufunze kye kikolwa
ekiddirira okusumika, kubanga nga bwe mbagambye oba bwe nzize nga mbagamba, omusumizi omukulu bw'amaliriza abooluganda, ab'emikwano, abako, abajjwa, bonna baba bazzaawo nabo boogera, baweebwa omukisa ne boogera oba ne beeyanjulako. Kale beeyanjula n'okusibirira omusika mu bulamu obujja oba obupya obw'obuvunaanyizibwa bwe mu nnyumba gy'abasikidde. Kale ebigambo tebiba biwanvu, biba bimpimpi. Okugeza ayinza okugamba nze Ssekitooleko mbeera kati kamu, ono gw'osikidde abadde mukwano gwange oba abadde mukadde wange nga njagala nnyo, abadde tanjuza, kusaba naawe obeere nga ye. Nze Nabudindiri ow'Ekidindi, nze ndi munywanyi wa Mukago, n'ebirala bwe bityo. Buli muntu asumikira naawa ebigambo eby'amakulu eri omusika ne lubuga we. Ate n'ateekamuko ne ku nsimbi mu nsawo yaabwe. Mu nsawo y'abasika n'ateekamuko ensimbi nga ziizo mu nsawo y'abasika. Ekyo nno ekikolwa bwe kikolebwa kye tuyita okusumikira. Kyawukana n'okusumika. Kakati nno essomo ly'olwaleero lye mbaleetedde, muganda wange Prosper nkulamusizaako. Weebale nnyo Prosper Paulo okutambuza olulimi n'okulubunyisa. Weebalire ddala. Ne bannaffe bano bonna abatugoberera tubeebaza. Waliwo abatulaba ku YouTube Munabusiro n'Olulasangeye, waliwo abatulaba ku TikTok, abamu batulaba ku TikTok ne batunoonyako ne ku YouTube. Mwebale nnyo. Abamu batulaba ku YouTube ne batunoonyako ne ku TikTok oba ku Facebook. Mwebale nnyo. Ku TikTok nkozesa Ssengule 222, ate ku Facebook teekamu Olulasangeye oba Munabusiro Bosa Ssengule. Ku TikTok nkugambye teekako Ssengule 2022. Ssengule 2022. Ebitabo bino nabiwandiika. Kino kya 6,000, enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba, kya 6,000. Kinoonyeeko kino. Bassekabaka b'ensi muwawa kya 3,000. Kinoonyeeko kino. Waliwo effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule, kino kya 3,000 nakyo. Kinoonyeeko. Waliwo olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe omutini, kya 3,000. Kinoonyeeko. Nkyabawandiikira ebitabo bino bya 3,000 byonna. Kati kitegeeza wano gino 9,000, gino 6,000. Kino kyakafuluma kya 6,000. Onoogamba nti ate omusajja tatadde etafaali ku lulimi lwe. Manyi abamu balina engeri gye bakola gye bazannyazannya n'okusaagira mu bigambo ng'ekimwa ky'omugole, kijjira mu siirye ne kimala omuwumbo. Kati ate waliwo kino, eno dictionary kya lulimi Luganda, kiyitibwa Olulasangeye Luganda Dictionary. Oluganda olw'edda luli muno, kya 10,000. N'onkuluze yali akumanya 10,000. Kati ebitabo bino byonna bya 25,000. Noonyaako ku 078 599 343, 078 599 343. +256 781 599 343. Eri ku WhatsApp +256 781 599 343. Kutomiddeko gwe naagoberera. Waliwo omukulu Flower, mukyala bamuyita Nakimuli Flower. Ye Nakimuli agoberera nnyo ku YouTube. Weebale nnyo, weebale ddala mukyala Nakimuli, weebale nnyo okugoberera. N'abalala batulaba ku YouTube mwebale nnyo, mwebalire ddala.